Koguwedde twakulaga emboozi nga waliwo omwana eyabuzibwawo ku kyalo ka Buuma mu ggombolola y'e Makindye wano ku njegoyogo y'ekibuga Kampala. Wabula oluvannyuma omulambo gw'omwana ono gwasangibwa mu kinnya ky'amazzi nga kino kyali kyasimwa omu ku batuuze ku kyalo kino. Mu mbeera eno poliisi ekutte Bukenya Edward ng'ono ye yali akuuma amaka waafiira omwana ono oluvannyuma lwa ye kennyini okutandika okugamba abatuuze nga waali emabega w'okutta omwana ono. Kyokka nga kati amubuzizzaako emirembe kanga n'ensimbi zennyini emitwalo 15 ze baamusuubiza teyazifuna. Yatandika okubeera ng'akoze eki agudde eddalu ng'aweza kimu akaana kambeeredde ki kyokka ne ssente zange tebaazimalayo. Mulaza wange bonna ajja nannyonnyola enfa y'omwana. Bw'amala okuŋŋamba enfa y'omwana ajja ndaga mwe baamujja wano kweno ennyumba. Nsooka mbuuza nannyiniyo nnyumba eyo yaani? Nga ku kyalo nga baŋŋamba nedda ennyumba eyo tetumanyi nannyiniyo naye nga Bukenya yabadde agikola ki agikuuma. Genda okuwulira amawulire nga gatambula ku kitundu kyaffe nga bagamba eyatta omwana agenda yeeyogeza era alabise. Kino kye kiwaliriza abatuuze okutemya ku taata w'omwana ono Abudu Kooza oluvannyuma n'ategeeza ku poliisi y'e Katwe kwe kusitukiramu okumukwata. Nga abadde muliraanwa wange oyo mwami Bukenya naye ekikolwa kye yakola kikyamu nnyo ate azze ye kennyini nga yeewaako obujulizi. Bukenya Edward yali asulamu ekyo ekiyumba. Bukenya Edward yeetomekiriza ku bitamukwatako ne yeefuula nti omwana wuwe. Tumazeeko enviiri ku mutwe omutuuze bw'aguddemu akalinga akalogojjo ng'agenda agamba ku kyalo nti natta omwana naye omwana atandise okunnumiriza. Wano abatuuze b'ekitundu kino bwe bategeereza nti Bukenya azze yeewaana okubatuusaako obulabe era ne basaba poliisi ekwatagane nabo omusajja ono aleme kukomawo ku kyalo kyabwe. Yamusindika ate omwana omusajja munnaffe bono tulina okuna abaana bangi ekitegeeza nti Bukenya singa sikuta mwana yaniwode abaana baliwo n'abaana yawonika abaana bose n'agamba nti ngenda bogera mu nnyumba. Bw'oyiwa omusaayi butalina musaayi gwokka gw'okujja n'otandika okwoga kati yayogera omwana n'amwogereramu. Taata w'omwana ono Abudu Kooza asabye poliisi okumuyamba okufuna obwenkanya ate ne Bukenya annyonnyole omuntu eyamutuma okutta omwana we. Nsaba obwenkanya n'okumanya Bukenya ani eyamutuma era oyo gwayogerako eyamuwa ssente okutta omwana wange. Ate era nkubiriza ab'obuyinza okwongera okutuyambako okuggyayo ensonga ng'ezo zifolowinga zireme kukomanga bukomyawo kubanga bwe zikomaawo tubanga ffe abatakoze eno wansi ku gurawundi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa kwa Bukenya era n'ategeeza nga batandise dda okuddamu okunoonyereza ku musango guno. Gavumenti kyatulagiridde further inquiries kati tutandise omulimu ogwo y'okukola further inquiries ate tuzzeeyo ki tuzzeeyo fayiro eri emuwe naye Bukenya akyali mupadukulu ekatwe. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Gambuuze. Abakulembeze mu district